Kanote Alex emyaka 31 yabibwa ku Lwokusatu wiki ewedde ngati yanonodwa ono yajiddwa amakake kakokonyodde mu kabuga kakaziwa ke erya Kikomo disitulikiti y'Ekibuga ku saa 3 ez'ekiro. Abatuuze baakera nga tebamulaba ono ne bayanjula ensonga ku poliisi y'Ebukombe ne batandika okusamba ensiko n'okukuba amasimu mu bitundu by'enjawulo nga talabikako. Ebbanga eryo nabamunoonya okutuusa yazuuliddwa Kasese ng'omuzira y'amasankulugudo nga yategeezezza abeewaabwe. Eyalonze Kanote Maria Mongo Abbas enyindi engeri yazuuliddwamu. Kati takisema mulekawo nambuuza wano poliisi konze ye ninga ali mu mbeera etali nnungi okutegeka naye mutwala ku poliisi n'endipootinga. Ye nnyina Nakayiza Margaret alambuludde engeri gyafunamu olyagokuwambibwa kwa mutabani we. Twategeera nti omwana yabuze, twakola ekisoboka kyonna ne tusindika ebifaananyi bye ku mawulire ag'enjawulo ku mikutu egy'enjawulo tunoonya omwana. Tutwadde tuli awo ng'omwana yafunyeemu obwongo bamukuba kalifoomu ne bamusuula. Essaawa eno Kanote ali mu kufuna obujjanjabi. Mu masanyu olw'okuba omwana waffe twamulabye kaakati omutwe gumuluma tumututte mu ddwaliro. Tumunoonyeza ebbanga ddene naye tubasanyufu nnyo olwaleero okubeera ng'alabise. Atuba lw'ab'enganda okuva mu Mbenda abazze ku kitebe kya Fano ku Vision Group oluvannyuma lw'omwana wa Patience Gambia w'emyaka 3 okubula bwe yali ne nnyina ku mulimu w'akolera. Nenzirayo ne munoonya nga sikyamulaba ne nnoonyako ng'omwana simulaba. Namanja Annette ngo ne nnyina wa Patience Gambia agamba nti omwana we ali tannayiga kwogera. Yenna alaba ku mwana ono amutwala ku poliisi emuli okumpi. Kati agenda kuwera wiiki nnamba okuva omwana ono bwe yabula. Omwana wange yabula ku Lwokubiri naye munoonyeza kati ennaku ziweze nnyo simulaba. Omwana yali ali mu kuzannya ne banne. Ye Joyce Naluwa mu tuseekawo mu division y'Erubaga azze ku kitebe kya Fano nga lagino luvala mutabani we Alozia Semba gy'emyaka 8 okubula. Ono agamba nti omwana we yabulidde nga yafuna ekizibu ku ntula olw'omusujja okumulumba. Omwana oyo yafunamu omusujja ne tumutwalako mu ddwaliro. Kaakati n'afuna akazibu ku bwongo yabuze okuva e Kabowa wankulu. Naluwa agamba nti yakoma okulaba mutabani we ku ssaawa 6 n'ekitundu ez'emisana bw'azannya ne bato banne. Yali azannya ne banne abo n'amutuukako n'agenda. Tumunoonya okuva ng'ennaku z'omwezi lumu tunoonyeza tulipootinze ku mapoliisi gonna tunoonyerezaawa. Tusaba abatulabiddeko omwana oyo atuyambe atukubire ku ssimu. Nangu nabyo